bakungaanidde ku ssettendekero wa Makerere wano. Abasomesa b'essomo ly'okubala mu ggwanga bakungaanidde ku ssettendekero wa Makerere wano mu Kampala okubangulwa ku bukodyo oba okukozesa okwongera ebirungo mu nsomesa empya baagazisa abaana essomo ly'okubala. Abasomesa bano babadde ku mitendera gyonna omuli primary, senior n'amatendekero aga waggulu. Learners have to examine the data or patterns. Then the last A is apply. They have to apply what they have learned in the new context. So, your lesson, your math lesson, must accommodate the dear. Then the fifth one and the last one is that we must use the triangulated assessment. Bano nga beegattira mu kibiina ki Uganda Mathematical Society wansi w'omulamu ogugamba nti competence based curriculum olukuŋŋaana bwe lubadde lwa mulundi gwa 5 olumanyiddwa nga Annual National Mathematics Contest 2026. Bano basabiddwa okwettanira ensoma empya eyatongozebwa gavumenti n'okwagazisa abayizi essomo ly'okubala. Ngezaako okwagazisa abaana okubala okulaga nti okubala kulina applications mu bulamu obwa bulijjo nti si bintu bya formula mu formula era kyekino nakumulundi gwono kyekuliko wano okulaba nti mu kalikulamu empya abantu bajja kuba baagala okubala nga tibakozesa n'okubala okubaako ebintu byekusobola obulimi. Omusumba Jackson Senyonga ng'ono yabadde omugenyi omukulu anyonyedde ku bukulu bw'abasomesa okwagazisa abaana essomo ly'okubala. Really tusomesa obwongo ate ne tusomesa n'omutima. Kubanga bw'osomesa obwongo bwokka atosomeseza mutima ojja kufuna abantu abali skilled but corrupt. Tetwagala abantu bali skilled ebitabo babimanyi naye ate emitima gyagaana okutereera. So twetaaga okubasomesa ne character tusobole okufuna abantu abagenda okulwanyisa obuli bw'enguzi, abagenda okukola ebitabo ebirungi, abagenda okubeera ba CPA abalungi, aba accountants abalungi n'ebirala bwe bityo. So ekyo kyenkubiriza abasomesa tubalansinge tusobole okulaba nga abaana baffe bavaamu holistically and in a general sense bayambe eggwanga mu sectors zonna. Tumusiime Lydia okuva mu kibiina ekigatta ba accountanti akubiriza abasomesa okwettanira enkola ya kalikulamu empya babangula abaana obulungi. Twala obudde bwabwe bagisome balabe nga babangula abaana baffe kuba kati omulembe gwe tulimu kati gwa kukozesa magezi okoze otyo okulaba nti oyiiya otuukirize emirimu gyo naye nga ki tokraminze kubanga bino principles z'omu class omwana ajja kuraminga olabe nga ze n'ekikumi ewaka ku report osanyuke naye nga ate bwagenda ate mu kukola ate nga birala mukko nga ku ground birala kati kyekyo kinnyini kye twagala abasomesa bayigiriza abaana kati bagenda otuuka okujja eno okusoma CPA okusoma okubeera ababazi b'ebitabo nga bamanyi ekyokukola. Ababangudde abasomesa banyonyodde ku kusoomooza okubaawo mu kusomesa essomo ly'okubala. Okusoomooza okusinga kuli matityo eva mu bayizi bannaabwe ne mu society. Ebayo n'omuzadde agamba nti nze ebyokuba byannema naaba nga tafiirayo ddala nga tagezaako kumukalikinga mwana ate neeno bebawulira from their peers naye bibaleetera okulowooza nti tebasobola. Naye singa omuntu ajja n'afuna omusomesa omulungi at the same time n'afuna ne encouragement ne watabaawo negative attitude. Olukuŋŋaana luno lwakumala ennaku 2 nga luyinda Kasozi e Makerere era nga lwakomekerezebwa olunaku olw'enkya. Anet Nakayibaale yakusakidde eggwire lino ku KTV Amalindi.